This is Ground Media UG. Banange, good morning and good afternoon. All right. So banange tubaniriza mwena the media amanya Spice Diana sijja kwogera bingi olunaku lwange, but okubanga it's my first time to be mu conference bweti atenga kirimo a big brand like Rema namakula, a big inspiration. I mean, I'm even nervous. I don't know what to say. Kubanga Rema y'omu ku bantu beneegoma nga tandika okuyimba, nayimbanga hip hop, nankuba hip hop yo. Yes. And you know what my mom was like? Ekwe tewegomba ko ku bakyala nga ba Rema. That was way back. I was in high school. Yes, akayimba ko aka atuse. It is not so far. Atuse wakubanga mu hip hop. No, before ze nayimbanga hip hop. Ne mami wange nangamba akayimba ka Rema atuse. Kuteka kunyumira ngandi oto. Mwaka kyogwo. Tugenda yeyo. Bacholina okumanya nali nkyali mu high school. Yeah, ne Rema nga akyali mu high school. Anyway, so I'm happy to be, okubanga nyimiridde next to Rema. Kubanga mumanyi media bingi bibeerawo abayimbi abakyala batera nnyo okuteekako embeera, olina kuwala noono okuyitawo, olina kukola kino. When Rema is there, Spice doesn't have to be there. But I think mukama mwebaza nti ebyo byakoma dda. Kubanga wano ndiwo nga Spice naye ngenda kuba omu ku badesigner ba Rema namakula ku concerts there. Wow. Yes, era mulaba nga yambadde akakete bambi omugogo mumutikulo omugogo muguteeke kunze mukubenze kibooko. All right? But Rema, thank you so much for loving me. Thank you for trusting me and being yourself with me. Kubanga tu omanyi si byangu kubeera nga mwembi muno omusembeza n'omutrustinga. Thank you so much. Nkwagaliza concert ennungi on the 23rd. I'll be there. I'll be backstage, but then I'll be a fan as well because I would love to watch you perform, your voice, the way you conduct the audience. Otwetereshe bunyawali kugavaneze nali nesonze bingi kagamba tuyige love bweino okuba bamu kufe love emitima gyali gyakaluba naye otuzizza mu mbeera gigenda gigonda. We want to be like you. So that day guys, mukuma obudde nze nganze tebo njigula kati saawa zino omukisa ngulina tesigenda ziwa mutumula nziwa gwe kenyini cash down naze nesoti nze omukyala Rema lwakingula tebo nali ndyawo nga bankubira akasimu nga bagamba sente za Rema namakulu ava kugula tebo ya Spice Diana. Nange nengamba ebbanja nina olugambo ndukoze zino miliyoni 3 kwano ziri omwo mbuze tebo ya Rema namakula because you did the same. You supported me. You bought a table. Thank you so much. Thank you Mama Ama. Omukyala yagula tebo nengamba mulimba munanga abayimbi tebatera kwesupportinga mu ngeri eyo tubeerawo bannaffe n'ekyo gamba nti kokwate mu nsawo akasente okaweeyo. Thank you so much. And B2C nammwe nzijagula tebo because you did the same. Mwagula tebo ne musasula cash. Manager, see you on that day. Thank you so much for pushing Rema namakula okubanga akyaliwo emyaka gyonna industry yaffe nzibu nnyo. Being a woman, being a mother, okubanga osigala nga wooli ffe tulina worried okuzala tugamba tunaasigalawo naye tugumira ku ggwe kyogamba ozaala ogenda munange ebibaddengawo bwagamba abanange ate naye Rema atulaze nti byonna bisoboka era munaye very soon I'll come for some tips because yes, thank you so much how guys. To keep a man exactly and be a mother in this industry. Banange mwebale nnyo, all the sponsors mwebale trusting abane brands ezaffe. We love you so much and the media. Thank you. Thank you so much Spice Diana. Achiwanise nnyo n'ekyo kibale nasabye mukama nakwata ku Spice. Manager waffe okusooka nze Rema okwanza kwebaza ekisooka waliwo embeera mingi mpita waliwo akawala akankyaweeyo nga mbaza okukawasa nenfuna depression nakakiyiga nze fabe masaka tumakimwe ennaku ennuma naye Rema yanziza ebbali nambuuliriramu awo naye engulu nambuza nkwatamu awo. Ekyokubiri bwe nali ntandika okuyimba
Ochali muto. Spice. Nali muto nnyo nga olaba Rema. maama nangamba naye bakitobangaki Rema. tobanga banno babe twali baana batonya webali nnyo. Anyway, kyokka naze kwogera temwatuwadde speech kasina kituufu kyenjogera. But Rema kwebaza to sustain okusigala ng'oyimba mbadde nyumya naziizi omuntu wayimbira emyaka 10 most times abantu abaagala mupya naye okusigala ng'okutte ettabaaza eyo nga tezikidde ndowooza ekyo kyo Katonda yeebazibwe. Ekyokubiri siri muntu wa simu nnyo, simu yange ogiraba somehow simu gyennyina kuliko nga nkufollowing oba ntya simanyi naye neebaza bafaani ba Rema. Rema ateekayo ekifaananyi over 10,000 people or 8,000 on Instagram. Bafaani bo baddala, bafaani ba Rema mwebale nnyo. Ekirala njalala kwebaza we nali nyimbye akayimba kange mpangira akawalako twakwambaza uniform n'obeera akawalako. Akasembayo ndowooza nyina obugambo bwe nawandiise Rema kamukuyimbire ku mutima bugamba sijjako wakwebaza nze byenfunye Mukama ondabiridde nnyo kitange Mukama nsiimye nzaani atunula bwenti n'entuuza abanene nze gwe baagobanga fiize watalina musu so balugera Abaganda sosolye watafa atuuka kulyengedde Mukama nkirabye baliwo abajjawo amadaala mbutulemu okufuna gwe n'otulondayo booti n'otusaza ekkubo baatusuulira amaggwa mu makubo tulemu okusala n'ojja ng'ojja otutaasa tutumusebo ffe twali mu mpale nderede you a winner. Thank you Rema. 23rd I wish you the best. Kane bannamawulire munkubireko mu ngalo what a speech. Esaala nagisabye manager webalinye etebo ngenda gigula spice otadde mu kintu sakiwazi I am going to buy you a table for 3 million nange to support you. Thank you. Raymond amanyi n'okujjako ewaka ne babitusi ne tuzannya luddo era njala kwebaza dokita nti nze ako nayesigisa akuleka n'ojeeka kyogamba abalala takkiriza gezaako Azizi aga kuzannya mu ludda awo olakola Azizi si nnyo. Thank you Rema webale nti oyambala bulungi webale nti abaana abawala bakuyigira nkubye nnyo buli muntu ayambala bulungi ku bantu ku bafaani be. So thank you Rema. Abaana abato they learn from you, you inspire them. Oba oli Christian oba oli tali Christian enyimba zo teziwemula zijogera nasanga kamiliyoni nanga pastor sina luyimba luwemula kulwaki abaana bakuze mwana ayinza okubuuza daddy wali otegeeza akyawo. So webali nnyo kuwagala abantu. I'm sure you show so many Christians will come to support you because you represent tutososola all sides joli era nange mpita abaana bakatonda. Rema ayambala bulungi, Rema tawemula, Rema ayimba bulungi. Webali nnyo nga 23 tubeerewo ne Masaka eyo gyenva ewaffe nayo mubeereyo tubeereyo manyi. Mwebale nnyo bwe nasooka nojja kwonoona bwonoonyi daga webale tubeererawo Senyoka TV basponsa baffe Pepsi mwebale nnyo weddala kama bomukisa. Bugalo bannange bugalo bwa speech. What a speech. Yeah, Pastor Willson Bugembe.